twaliwo ng'oyogera biwayogera twaliwo ng'oyogera waliwo yateeka debate ku leediyo ye ng'anoonya bamusembe okwasa omukazi owokubiri kubanga yasooka yanoona nkukakasa nti debate ya suspendingibwa paka embagalo yakolemwa nga wayiseewo akaseera puroguramu ne bagizzawo ya debate naye ku mulundi guli ng'omulokole agamba kifu ng'omusiraamu agamba kifu infacti yo ng'omusiraamu agamba jangu tukomola ofuukire ddala sheeka yagenda okulaba nga puroguramu ku leediyo ye kwennyini emufumitirako emulabula amazima abamugabanyiza bunyiiza puroguramu n'ekisuspendinga okujjako obubwabwe bwokka obulya mu kibatu kye bwe bwajjanga ku puroguramu nga buwagira nti kituufu bishop awasa omukazi owokubiri ng'ebintu tebabirizoningira mu mwoyo wabula mu mubiri bw'obeera ggwe ekyo nno kya mubiri bw'obeera ggwe n'osanga mukazi wo nga gwa musanze ayogera amazima ekyo kya mubiri ekyomwoyo kyo kigamba kitya teyatonda omu n'amuwa omukazi omu ng'ayagala bazaale zadde eritya katonda tetwayonoona ffenna tetwasonyiirwa waliwo ekibi ekisinga kinnaakyo puroguramu yali suspended ne basigala babo bokka bempita obumwa obuboggolo olw'amagumba sina nnyama magumba ge gabuboggoza buli ayogeranga kamuboggolera buli ayogeranga kamuboggolera buli ayogeranga kamuboggolera okukakana nga tebafunye maama namba 2 kati nize ku mbaga z'abaana kubanga ku mbaga z'abaana pasita agenda kukola ekyafaayo atule mu babiri ng'oluyimba lw'ekisiraamu walaayi naloose kiro nga bakazi ndi mu babiri walaayi naloose kiro nga bakazi ndi mu babiri walaayi naloose kiro nga bakazi ndi mu babiri kuba engalo ez'amukama bootegere kyeŋŋamba ku mbaga maama w'abaana ne bw'oba bamukola otya abaawo ate ono gwe wagatta owokubiri naye tavaawo si kulwanga oddira oli omukadde bonna babaawo katonda atuula wano ono n'atuula wano maama w'abaana yaani nti ono ate ono namusakeyo Zambia Malawi South Africa Madagascar sawa kyoyagala somebody shout amen. ate bwe waayitawo akabanga n'ogamba bw'oti. Susan, my wife, it's a new experience. She cooks so nicely. Thank you so much. Noonya nnyo biki bye nsobola okuleka mu nsi bye balinzi jjukirirako. So Susan is finding it hard to install some joy and parting in. N'abafumbo bemmanyi nga buli omu asula wuwe balina ebitanda bibiri. Naye nga bakyakuza baana n'appearance y'abantu mu kujja mu bantu basigala mwami na gondi nkyala gondi mwami gondi naye nga baabita bali bakikkaanyako mu bantu tulirame na mukyala abaana bakimanyi nti maama ne taata baagala n'okufeera beewana mu maaso g'abantu naye nga buli mali mu kisenge olaba nabo ne basulawo akunyomezaako wamu bisenge byabwe ate basula ne bazadde baabwe sebe manjaga dadi nga ngenda mu kisenge mami ojjanga tugamba nti tukoze nnyo ssente ebitanda tulina kuba na bibiri wetukowa kiri nga tudda olwo kale kati obufumbo kintu kizibu nnyo abantu gye bali buli omu amanyi bwe kiba nga kiri bubi kugolera mutungo ng'onaasala ngadde eno bali baba beetadda anti side pieces bwe bafuna aleeta bulesi ajja kuse ajja kuse kituufu nabiwulira nange nze mbiwuliddeko nnyo ebintu bwe bityo obufumbo kati tusindikayo ng'ebintu si byangu abantu gye bangi nnyo ng'akyajja kati ng'olaba bbina nga wafumbiddwa mutugamba abadde aludde nga tafumbirwa kati obalamu ogamba nveeyo mu bantu mbagambe ne buno obuganye ku myaka gyange kino n'otandika n'omugamba n'omuyita n'omugamba twogere nga bantu bakulu njagala tusigale nga tulina ekifaananyi ky'obufumbo mu bantu bano kusigala ng'okola yo kankola ebyange naye mu bantu tuli ki tuli kimu tontabula Nyamujjanga mbantu bwe bamukola interviews sikubuzako bino obufumbo bukya bulungi nnyo bannange bulungi okamala okamazi mukyala yandifumbiddwako honey thanks just to be realistic muleme kutufuula baddu
is going ngo unya bulunyi nze mpunye galiko deko gaba no mukazi awunya galiki nino kizibu kyo omukazi awunya galiki nenga tojjukidde ndinze bwe nkoma ona etukoma fena tukoye kyekimu ate nze nezira masepiki nzira ngulubane Farida Laba agambe Jamim olimba yamanyi ara tujembera sijabeera kalina amazi tomutwalira mukinabira iya ta mu kiyigo ekiri mu nyumba ate batwale bati amazi ekiyigo kiri mu gundi shawa ate nzibazi tubateekayo bati bafu y'amazzi yaga kumpisa mwamaalo omuwomo ingirako okuwominga amazi waga shawa zezo waina kaira n'amazzi agoki anti n'omuwomo ingirako n'omutegekera wali onagambye naye n'abasajja ne munaba mwenna temunaba okunaaba bisobola mukuuta neno mukuuta kuwati ekyo laavu naye bannanga okufumba si laavu okujjako ng'wanjagadde like tuli mu lockdown bulya neeboye siina kyenkola siina kyenkoyeza nja kukufumbira naye sisobola kubanga nkedde ne tuyimuka ffenna ngende nkole naawe okole tukomawo ffenna oyingira nnya sina kintu oyingira ennya nenyingira omukaaga nze ate ngene mu kiyungu nfumbe kati yagala ye abagenda mu kiyungu ate kina ekyawandikwa ati omusajja bwafumba afa era naye singa aginfumbira n'agindeetera njirya muneke nywe okura ate waki waki onootuleetera ebizibu okaddiye jakwakanuka maaso oli singo ebintu bye bya time table oliko okula mwaga tujjamiza atetandika bageye mbere ebintu bya time table aliko okula anonya tujja ntondo tuwangana ebitiibwa bannange wamma mwe bali kubeerako katugendeko mu ekizibuso katugende tufumbire ku baami futaali tugenda kujjula javas kunkubira simu nti taata wa buliddwawo bamulongooseza ensi tetugenda gitambulizaawo mu ngalo tutyo nga tugondera buli kantu nti buli muntu gwe bagula kkiriza bukkiriza nze nalina ssente mu nsawo nga nzijanjaba maama wange namujjanjabira emyaka 5 nga nina obusente bwange naye ne mbuuza dokita ki ky'osobola okukola maama wange aŋŋambeyo ekigambo kitya kimu dokita n'aŋŋamba nti ne bw'onampa akawumbi wadde nali sikayina toliddayo kuwulira kigambo kyani kya maama wo okuva olwo mmanyi ssente omugaso gwazo nti nungi naye bwe zituuka okulemererwa zikola ki ne ssente ze babagabirira zigenda kulemererwa ku mulundi guno tugenda kubawangula fe twagala kukola mwe mulowooza Kyagulanyi azitowa ssente mmeka singa yali ayagala mugula yandivudde mu kalineeze zaalina ezo zonna ne bamukuba emiggo egyo ne bamumenya amagulu ne bamukuba gaasi buli lunaku naye amanye ensi eyina waliwo abalina okulumwa ku lw'ensi nze ku lw'omukaaga ku makya omusirikale abadde ankubidde essasi ekijonjo yantadde emundu mu kifuba n'agikookinga nempanika emikono yazze n'addayo ebipande byange mu nju gye babikuumira n'abagamba nti mubifulumye n'ajjayo omwana abikuuma n'amwambula n'amuleka bwereere tekyamumalidde n'amutwala ewa Kano bamuyitaani Kenneth ne bamutulugunya ne bamukuba baalabye agenda kufa ne bamuleeta ekiro ne bamusuula awo mu katabo n'enkeerayo mujjeyo mutwale mu ddwaliro ne bamunzijjako omusajja badde mulemero mutwala kwe kwagala okunkuba amasasi naye namubuulidde nti eyo emmundu yennyini gy'okutte ate esobola okugoba emisinde so togikozesa emmundu yennyini eyo gy'okutte ate oyinza okugamba nti omusajja nzita munyambe naye nga ekikugoba emmundu eyo yennyini gy'okoze ki fe omulembe gwaffe tetugenda nakulowooza ku kigambo emmundu bye yakola bikola ki fe twagala kukolera abantu kulaga nti Uganda ngagga omuntu tugende mu palamenti nga bwe mba mpo njogerera emmwanyi kuba n'ekitange kwe yansomeseza nzimanyi wabeerangawo copy marketing board
nga yeyogera ku muwendo gw'emmwanyi n'obutale. Ne bamemba ba parliament betulina abava mu districts zino ezaffe masaza gano agalima tebawanika mukono kwogera ku coffee marketing board. Omuntu n'alima emmwanyi ne bamutenda nti emugundi alina ensawo z'emmwanyi mmeka. Ogenda okulaba ng'obusente bwafunye mu buki